Bannayuganda nsaba mumpabulemu. Omusajja ono gwe mulaba gwe bayita Kalungi Moses eyita Bill Gates. Muwala we yankubidde essimu eggulu ekiro ng'akaaba nga neegayirira nga ngamba Benson taata wange musonyiwe muleke. Kino kiddiridde ku lunaku olwokusatu Kalungi yakwatibwa n'amagye ga SFC bamukwatira ku Garden City awo. Nenga babadde bamutrackinze okumala akabanga yagendako ne kazinga eyo ne baagala bamutracking essimu n'azikyankalanya bali baagala mukwatira kazinga gye yali addukidde naye yali alina ddiirwe mujazza okutula wano ku Garden City ndowooza addeyo kuba borders zonna zibadde zaggalwa nga tasobola kufuluma mu ggwanga. Kinajjukirwa nti Kalungi ono bannayuganda abangoberera abaana ba famire y'omugenzi Dr. Kasasa Emengo opposite Sanyu Babies Home bantuukirira ne bansaba bakubira omulanga n'obakolera story yaabwe ku impunity ne fujjo Kalungi yali abakolako mwabirabanga kujjayo mamundu kukola ki. Nenteekayo story eno. Bwe nagiteekayo story ya Kalungi bwe ngiteekayo waliwo ate famire endala bankubira essimu nga bali Busukuma. In fact Busukuma wano Nansana si famire kyalo Kiramba. Bampa story bangamba eno Kalungi yajja ne mundu bwezi n'atusongamu emundu yaleeta tractor ayagala kutta abantu nabo story yabwe n'engikola. Ku lunaku olwokubiri je n'omu okuva mu magye ga UPDF yankubira essimu n'angamba mumanyi twogerezeganya naye sinayagala kumu exposinga nenja kuvaayo mwebaze mu butongole ng'ekintu kino kiwedde nga kinawe kituuse. N'angamba nti abantu abo bonna ba victim ba Kalungi kuba emisango gyalimu emmundu n'ebirala bamusindikire Entebbe mu State House bagende bakole statement. Ne bagenda Entebbe bali abe Busukuma be basookayo ne bakola statement, ne bana aba family ya Dr. Kasasa wano ne bakola statement. Kalungi ne bamusamoninga teyapi yalinga. Police ne musamoninga ne mujjukire nti Kalungi yayingira kambadde nga zijambi kola yagenda lumusa wanga 10 ez'ekiro ayine mundu mukaaga bambadde obukokolo bambadde uniform za police ne babuka ne bagwa mu kikomera ne bafulumya ebyuma bya TV KBS TV eyo ne babba kye balinga batamanyi tebakinako mugaso ng'ekyo bakisuula ebweru kye bamanyi nga bakinamu omugaso nga bakibba n'ebirala nzize mbikola. Kakati Kalungi ono bwe nayogeddeko ne abadde akulira ekikwekweto ekyokukwata Kalungi ono meja naye saagala mwatuukiriza mannya kati andaze ne mubuulira ne mugamba Kalungi ono waliwo uwe engeri yonna ndeete abantu bano ba complain tutule ku mmeeza bakole dialogue tulabe aboneredde ayinza obba aboneredde okusinziira ku muwala we yankubidde essimu ekironga akaaba. Meja n'angamba ali ku directive z'abakamaabe naye Kalungi ayina emisango mingi nnyo. Abo ne bwe banaagamba nti bo baagala kulikola reconciliation oba kutuula emisango egivunaanibwa Kalungi ja criminal mulimu eja murder, attempted murder. Omanyi buli lwosonga mu mundu omuntu pointing a gun to someone gani sira kama onafungwa safe ya sira nogisonga mu muntu that is attempted murder kugezaako kutta muntu. Kati se emisango mingi nnyo egy'ekikabwe ekityo egivunaanibwa Kalungi. Kati neebuuza bannayuganda abazze bagoberera story ya Kalungi nasooka kumukubira nampemula recording zimwaziwulira nanga sina katooyi n'ebiralalala ate n'abantu bangi benzija nkolako nsooka kubakubira masimu ne mbannyonnyola nebbo nga beeyita bagagga biki. Kati waliwo ono Katamba Mahadi ali awo Kawempe alemedde ku nsonga za mukadde Edisa agenda asasula bafuulu figa asasula abantu mbu bavume Benson mbunze ndi mukutta linnya libye njogera kalebule. Bannayuganda singa mbadde njogera kalebule Jeno omulamba ow'eggye lya UPDF asobola okunkubira essimu n'angamba mpeereza bano ne bakola statement ne bagana ne bakola arrest nga njogera kalebule. Mujjukire nti Kalungi okugenda okukola effujjo eryo lyonna lye yakola yali amaze okubulayibinga office zonna kuba sina gwe sakubire wajja n'olukyamuzi nakubayo essimu nti Kalungi yali mukola illegal eviction. Jeno olukyamuzi teyali responding nga kitegeeza yali compromised. KMP naye namukubira essimu kitegeeza naye yali compromised. DPC yali compromised. RPC area police commander station yao OC station bonna bali compromised. Kati nga force ino okukwata Kalungi eyina either kuva mu UPDF SFC oba State House. Era State House nabakubira essimu
ne General Muhoozi namukubira essimu oba ye yalagira General Oligwe mbagambe yankubira omulala gwe sinaba kwagala kwatuukiriza mannya so ne batekinga action. Kati bannayuganda we mbabuuliza nkoze ntya nange oluusi ntuuka ekiseera ne mpulira ekisa ku mutima kubanga abantu bangi kati DPC wa Kabalagala ayiko Sydney mwamulaba nga ali mu kukolera Drake atadde impunity nene ku mukyala kwataganye n'abannema DPC ne mukubira essimu ne mugamba kino ne kino okola kikyamu n'agaana ne mpandiika story ne njiteekayo kati bamukubye transfer saawe na ali mmoyo RPC wa Mpigi namukubira essimu ne mugamba ettaka ly'omugenzi Kasirye bana batuweereza liliko obuzibu baba wambiddeyo bali mu kutenteeza bwe n'agaana okurespondinga n'enkuba waggulu mu State House RPC ne bamwa transfer DPC ku Olodi Kampala ni yakola ebikolwa byebi mule mukubira essimu ngenda okuwandika stories neno bannayuganda nange musaasire bannanyini families zino zenkosa munsaasire ngenda okuwandika obukutekayo stories zineno nsooka contacting abantu bammwe ate nange siina buyinza nti buli muntu yenna gwenjogeddeko ekintu nti abakulu mu government oba mu majoba mu State House nti bamupanishing olw'okuba Benson ayogedde basooka kunoonyereza kati DPC Olodi Kampala bamukuba katebe bala disi banji bagize bafuna n'ensooka kubakubira ne bannayuganda bwe muba muweereza abantu abali mu bifo bya government nga temunnannenya mwana gwe muwala wa Kirumira nga tonnaba kunkaabira nti nsonyiwe taata kati saawe no nkole ntya bannayuganda nange kyanvudde mu ngalo banene be bakiina kuva waggulu kati saawe eno ntandikirewo gamba nti Kalungi musonyiwe era nze nina busobozi kyo musonyiwa saawe no twali bali tugaba baba muwe police bond oba batwalibwe mu koti akole gundi afune bailo mu koti yaganya okola statement okola yakwatibwa olwokusatu agamba yewulira bubi nti bamukuba kyesimanye kyo sikinaako kakwate kubanga baali bamukwata twaliwo ku Garden City twagala okwata ebifaananyi nayagala okujjayo emundu ngalowooza bya bulijjo kumba abasajja balina emirire emundu nga 30 zonna nga nkokinge bali batukubiddewo amasasi ne tubeera mu ntiisa y'amaanyi nnyo naffe ffennyini abaaliwo ku arrest eyo tetwasobola kukwata bifaananyi byonna kati tetumanyi oba baamukuba oba tebaamukuba kuba yali alwana mumumanyi Kalungi kaakati nze bannayuganda we mbebuuliza nze nziza musango ki okuteekayo abantu bana bakola impunity ku bantu bwebanga government esobola okurespondinga muwala wa Kalungi lwataata akyuzinga nze Benson tisonyiwa taata wange lwaki tagana n'anoonya ziri families ezatuusibwako obuzibu kuba ntegedde nti fayiro zayinanga 30 essaawa eno ate nga n'endala empya zikyasoma yenze Benson Pulo CEO Safi Records naye yali alina ddiiru emujaza okutula wano ku Garden City ndowooza addeyo kuba borders zonna zibadde zaggalwa nga tasobola kufuluma mu ggwanga kinajjukirwa nti Kalungi ono bannayuganda abangoberera abaana ba famire y'omugenzi Dr. Kasasa Emmengo opposite Sanyu Babies Home batuukirira ne bansaba bakubira omulanga n'obakolera story yaabwe ku impunity ne fujo Kalungi yali abakolako mwabirabanga kujjayo mamundu kukola ki nenteekayo story eno bwe nagiteekayo story ya Kalungi bwe njiteekayo waliwo ate family endala bankubira essimu nga bali Busukuma in fact ye Busukuma wano Nansana si family kyalo Kiramba bampa story bangamba eno Kalungi yajja ne mundu bwezi n'atusongamu emundu yaleeta tractor ayagala kutta abantu nabo story yabwe nenjikola ku lunaku olwokubiri je n'omu okuva mu magye ga UPDF yankubira essimu nangamba mumanyi twogerezeganya naye sinayagala kumu exposinga nenja kuvaayo mwebaze mu butongole ng'ekintu kino kiwedde nga kinawe kituuse nangamba nti abantu abo bonna ba victim ba Kalungi kuba emisango gyalimu emmundu n'ebirala mba musindikire Entebbe mu State House bagende bakole statement ne bagenda Entebbe bali ab'Ebusukuma be basookayo ne bakola statement ne bana aba family ya Dr. Kasasa wano ne bakola statement Kalungi ne bamusamoninga teyapiyalinga police ne musamoninga ne mujjukire nti Kalungi yayingira kambadde nga sijambi kola yagenda lumusa wanga 10 ezekiro ayine mundu mukaaga bambadde obukokolo bambadde uniform za police ne babuka ne bagwa mu kikomera ne bafulumye ebyuma bya TV KBS TV eyo ne babba kye balinga batamanyi tebakinako mugaso ngekyo bakisuula ebweru kye bamanyi nga bakinamu omugaso nga bakibba n'ebirala nzize mbikola kakati Kalungi ono bwe nayogeddeko ne abadde akulira ekikwekwete ekyokukwata Kalungi ono meja naye saagala mwatuukiriza mannya kati andaze ne mubuulira ne mugamba Kalungi ono waliwo uwe engeri yonna ndeete abantu bano ba complain tutule ku meza bakole dialogue tulabe
aboneredde ayinza obba aboneredde okusinziira ku muwala we yankubidde essimu ekiro ng'akaaba. Meja n'aŋŋamba ali ku directive za bakama be, naye Kalungi ayina emisango mingi nnyo. Abo ne bwe banaagamba nti bo baagala kukola reconciliation oba kutuula, emisango egivunaanibwa Kalungi ja criminal, mulimu ejja murder, attempted murder. Omanyi buli lw'osonga mu mmundu omuntu pointing a gun to someone, gani sira kama onafungwa safe ya sira n'ogisonga mu muntu, that is attempted murder, kugezaako kutta muntu. Kati se misango mingi nnyo egy'ekika ekityo egivunaanibwa Kalungi. Kati neebuuza bannayuganda abazze bagoberera story ya Kalungi nasooka kumukubira nampemula recording zimwaziwulira nanga sina katooyi n'ebiralalala, ate n'abantu bangi benzija nkolako nsooka kubakubira masimu ne mbannyonnyola nebbo nga beeyita bagagga biki. Kati waliwo ono Katamba Mahadi ali awo Kawempe alemedde ku nsonga za mukadde Edis, agenda asasula bafuulu figa, asasula abantu mbu bavume Benison, mbunze ndi mukutta linnya lye byenjogera Kalebule. Bannayuganda singa mbadde njogera Kalebule, Jeno omulamba ow'eggye lya UPDF asobola okunkubira essimu n'aŋŋamba mpeereza bano ne bakola statement ne bagala ne bakola arrest nga njogera Kalebule. Mujjukire nti Kalungi ogenda okukola effujjo eryo lyonna lye yakola yali amaze okubulaibinga offices zonna kuba sina gwe sakubire wa General Chambuzi nakubayo essimu nti Kalungi ali mukola illegal eviction. General Chambuzi teyali responding nga kitegeeza ali compromised. KMP naye namukubira essimu kitegeeza naye yali compromised. DPC yali compromised. RPC area police commander station yao OC station bonna bali compromised. Kati nga force ino okukwata Kalungi eyina either kuva mu UPDF, SFC oba State House. Era State House nabakubira essimu ne General Muhoozi namukubira essimu oba ye yalagira General Oligwe mbagambe yankubira omulala gwe sinaba kwagala kwatuukiriza mannya, so ne batekinga action. Kati bannayuganda we mbabuuliza nkoze ntya nange oluusi ntuuka ekiseera ne mpulira ekisa ku mutima, kubanga abantu bangi kati DPC wa Kabalagala ayiko Sydney mwamulaba nga ali mu kukolera Drake atadde impunity nnene ku mukyala akwataganye n'abannema. DPC ne mukubira essimu ne mugamba kino ne kino okola kikyamu n'agaana ne mpandiika story ne njiteekayo. Kati bamukubye transfer saawe n'ali mmoyo. RPC Wampigi namukubira essimu ne mugamba ettaka ly'omugenzi Kasirye bana batuweereza liliko obuzibu babawambiddeyo bali mu kutta ente zaabwe n'agaana okurespondinga n'enkuba waggulu mu State House. RPC ne bamuwa transfer. DPC ku Oludi Kampala ni yakola ebikolwa bye bimu ne mukubira essimu. Ngendo okuwandika stories neno bannayuganda nange munsaasire, bannanyini family zino zenkosa munsaasire, ngendo okuwandika okuteekayo stories zineno nsooka contacting abantu bammwe. Ate nange siina buyinza nti buli muntu yenna gwenjogeddeko ekintu nti abakulu mu government oba mu majo oba mu State House nti bamupanishing olw'okuba Benison ayogedde, basooka kunoonyereza. Kati DPC Olodi Kampala bamukuba katebe, bala disi bangi bagize bafuna naye nsooka kubakubira. Ni bannayuganda bwe muba muweereza abantu abali mu bifo bya government nga temunnannenya mwana gwe muwala wa Kirumira nga tonnaba kunkaabira nti nsonyiwe taata. Kati saawe no nkole ntya bannayuganda nange kyanvudde mu ngalo banene be bakiina kuva waggulu. Kati saawe eno ntandikirewo gamba nti Kalungi musonyiwe era nze nina busobozi kyo musonyiwa. Saawe no twali bali tugaba baba muwe police bond batwalibwe mu kooti akole gundi afune bailo mu kooti yaganya okukola statement okukola yakwatibwa olwokusatu agamba yeewulira bubi nti baamukuba. Kyesimanye kyo sikinaako kakwate kubanga baali bamukwata twaliwo ku garden state twagala okwata ebifaananyi nayagala okujjayo emundu ngalowooza bya bulijjo kumba abasajja balina emirire emundu nga 30 zonna nga nkokinge baali batukubiddewo amasasi ne tubeera mu ntiisa y'amaanyi nnyo naffe ffennyini abaaliwo ku arrest eyo tetwasobola kukwata bifaananyi byonna. Kati tetumanyi oba baamukuba oba tebaamukuba kuba yali alwana mumumanyi Kalungi. Kaakati nze bannayuganda we mbeebuuliza nze nziza musango ki okuteekayo abantu bana bakola impunity ku bantu bwe banga government esobola okurespondinga. Muwala wa Kalungi lwataata akyuzinga nze Benison tisonyiwa taata wange lwaki tagala n'anoonya ziri families ezatuukisibwako obuzibu kuba ntegedde nti fayiro zayinanga 30 essaawa eno ate nga n'endala empya zikyasoma. Yenze Benison Pulo CEO Safiri Code.